avuma buli kiramu ekifo njagala kubuuza kati kino gyala sino I'm not attacking anyone naye kati singa recording aka video anga kavuma ninga mu background yange eriyo bulange kiyinza obutatambula kumala lunaku masimo ne gajja ngagamba waayo okuwemula wandiwe mulene wakyo wemulira mu maaso gaffe kwana fo botwaliramu okuwemula kibi naye ate siffe tufuga olulimi lwo naye ate tusobola kubanga ate era n'ebigambo obiweereza osinziira waffe omukazi n'awukasuka ebigambo ng'abikasukira ku kizimbe kya media house ey'eddiini ne mutabaako kye mumunyega ebintu bya Katonda bikyuka naye kaakati obaye luno olutalo oluvannyuma lw'omugere guli bakuvumye tebyakumase n'ebiso ebyamufumitibwa survivor yakomawo kubanga si buli omuntu afumitibwa ebiso n'akola ki n'asigalawo nga teyennyinyiza namu amufumita ebiso ebiso tebyali muto togatta bintu ega bamufumita obusinga bamusalaasala amagirita weyagamba akunga saakalabye naye fu yagamba bamusalaasala amagirita bamufumita tujja muwayiza ne bamukuba obusaale ebyo byo kamera teyabikwata nga yawunyima yagamba bamufumita akasaale n'akasika bw'ati vaawo oyo survival your child gwe naawe ate nga abakomanda singa yawunye mangu obusaale ozaalibwa abanyanya n'otaba n'amaanyi kati kati mwene emboozi kwajjukira kati kino kye tuliko ag'amateeka gaakoma ekino kyo njalo kigamba ali wano g'amateeka galina we gaatuka naye kati ekizibu tulina public court eno kati public court mu public court omukyala Nakanguubi yawangulwa kati come back kati mu come back abadde asinzira ku mukutu eringa agamba poliisi ekunoonya oliira ku ki ku nsiko lwaki togenda ko nammere sinnaliira ku nsiko sinnakyaliira ku nsiko sinnasula mu nsiko sinnabeera mu nsiko kati buli kintu kyonna ekiriko ensiko tannakikola n'avayo n'alikolinga kabina gamba tolimba bantu nze teri poliisi teryanoonya bwe baba bakunoonya bamanyi ekyokukola sinnakyena balina bwe bakola ki akati ekibuuzo ekiriwo amateeka wawe gaayita ate nammera yongera okugumiza nti sikukubangako tonesibaako kale ekibuuzo y'omukube abaamufumita obusaale alina bwina akakasa nti kuliko omwami w'omukyalo ono nti omukyalo ono yabasindika oba omukube yakola kiri bamaama kye baatugambanga nja kukuba oluyola abazungu 18 yalabamu bannammere 18 kati nga bamukuba n'alaba omusajja omunene ng'akoze nga nga bba wannammere sokuba tule ku lutalo n'oziteekako lwaki weewolerezaako tereka obujulizi bajja bwetaka mu kooti lwaki weekweka oba oli innocent genda ku poliisi samoneza poliisi bazikuwa sitira olwaweekweka ate osindika beegayirira tewansanze ne honorable Kalangwa muzeeyi Ssenkubuge tewansanze ne honorable Kalangwa yabadde akola kisi kwegayirira yatusana okungamba nti wali omukwana kanjogere daleka naawe omukazi ejja nga nkwana anesako asaba sente z'okumukuba Jennifer diplomacy tetambula bwityo gwejo amazima gasigala mazima mwemune bemukweke byamuyisaawo yaŋŋambe yali amukwana nanze nga njagala oyo gwe nnyabo public nuisance njagala okukutegeeza nti when the police invites somebody to police or summons somebody to police kiri wakati w'oyo gwe bayise ne police. I am represented by counsel baloya bange bamanyi ekyokola if I'm summoned to any police teweefuula nti gwakola omulimu gwo. My lawyers do not owe you any update. Nyabo, steer clear of my name. Lekera okola zi video so nyabo full figure. No kwate bifaananyi byange. My beautiful pictures. My handsome husband's photos. No ziteekako. Lekera okuwa omuwendo okukuba kuwo.
okuwa omuwendo using my name. Bakukubye whoever thumped you, public nesanyuka, public ne celebratinga, public ne uli anti efunye justice olw'ebintu by'oludde ng'onyigiriza abantu. Kati oyagala okuwa okukubako omuwendo okuteekamu erinnya lyange. I was very clear with you in my videos to the public. Nze sinna kukubako. Ne video z'obungeesa bwenzitunuulira sirabamu bba wange. Gwe full figure toli ku level erisiza muntu yenna ku nsiko toddangamu kwewa importance eyo. Toweewa ddembe na muwendo lituuka ku ssaawa eyo. Full figure audacity must be on sale. Mukasi gwe wagenda ku Monday or Tuesday last week. N'ogende wa General Sale eggulu. Olwatuuka ku gate abasirikale bakubuuza ononye eki n'obagamba mbu baakukubye kubanga owagira President Museveni. Abasirikale ne bakugamba but the stories in the media ziraga baakukubye kubanga obadde ovoola famire z'abantu n'amannya g'abantu. N'obagamba mumpitire General Sale mbu bampuyitire General Sale kubanga baakukubye kubanga owagira President Museveni. The audacity nga General Sale gw'otumya ye muntu gwe wayita omulambo ugwe full figure. Ng'omusajja oyo General Sale gwe full figure mbwa full figure wasobola okumuyita omulambo n'osobola okumugamba mbu tebalina kye bakola bazimbya mbuto nakujjuza toyi ng'ebyo bigambo bye naye n'olowooza nti ajja kuvaayo ajje ng'agabattukana kubanga full figure baamukubye. Gwe nnyabo public nuisance. Muto mbojjuza bwe yazikebera mungazi Kivuma. Naye ate oyo gutwogerako Kivuma. ye muganda wa Mhozi muganda wa Janet. Kivuma kyamuwa naye. Kale kakati naye kyensinza okulaba ku nsi kuno twali kintu kyasinza kubeera kizibu nga bukulembeze. Olina by'oli mu kwogerako amawanga n'amawanga galwanagana. Nga bakugamba ku gate waliwo omukyala akwagala bamukubye nsonga ki talina manyi bamukubye naye okisanga Kampala naye kale naye olugendo luba lunene olwoba olukutte okugenda okuwaba nti bakukubye era nze kigattu wange yaŋŋambye wano wetwagambye nti ali mu ddwaliro apooca yali mu lugendo yali ku lugendo ebiwundu yabijanjabira mu lugendo banna abasirikale abamulaba ku kkubo baalaba ekijjoluuto banna kisanga nno Kampala kale awo katuveewo naye ffe olutalo tukyagendera ddala mu maaso okubanga tutunuulidde tulabe gye tusobola okuggwera kaakati